Amanya gali masavu toka na muganda wange nenga toka na Bible egamba munno obonywanga amazi toka na kunyamazi go kauka onywanga mune ku bintu ebyo nosonso bulamugo nobera masavu Oscar badde nga bikolera nga asobola mutambula bulungi yasinga enongo yeganye nenga evubuka badde mulamu gali masavu ekiyambye tafunye sirimu ali masavu badde nga yambala kapira badde nga media muganda wange abali ku 90.8 on a big time former big time guy aka Uncle Oscar. Okay. Yeah, babuze ku 90.8 Metro FM Uncle. Yeah, chakabinyo kubira ku Metro FM era mbeyanza nnyo nabawuliza kuno ne support ba music mu Uganda. Big up. Edowozi lichali nyini eyayimanga pama kapere nsotegere mu Oscar pama kapera kaiba kafe kono kumanyi kona koina. Nesulina bulungi baby yekwepiro then I lay my head on more sweet love omukwano gwaffe gwandagano girl no one can stop us now no one mpenzi no one can break us down no cause you are my melody my number one fantasy I'm so into you oh, yeah that I wanna wembuliza I need to go to do the chiche chali chikwe kubisa mullo just walira chichi dada mullo chichi dada mullo so kondire mullo chali chi mullo fiti mullo ndira mu chali chali chikwe kubisa bulungi nenga bine ndaba kubonera time ejjana ogamba no sibena kwekubye Oscar chechagwa ku big time kampo nga yo yabayimbi abasatu ebyawula gundi groups era ebisinga abakazi na sente mwalimu eminazo mwalimu abakazi na sente kyoga Oscar waliwo munazo ogwayingira mu big time ne kuba kyangalanya libamu wali munazo so gwe rally bamita rally chali ne resignature mukyayogera yeah togerera kwa music asigara music okay yes yes tutunulire mu mbera gyo badde ngo struggle nga tebakuyambye tebavuddeeyo kubanga bakudduukirira bikwasiza mukama byokalewa nina bakyali nga ba nature nina promoter ali awo waliwo jimani bangi kale badde bambeererawo abadde ng'opera mu geto kimwana nze mpoye mu geto esinga nyingi nnyo actually wali panda mpoyerayo Zambia yes kati ni machinje kati oli makindi tutunulire okuddako wezula ddi era ozulibwa otya okuba ng'okomawo kati okuba nti music ono omupya tulabye otandise okukola music omupya nakozeyo akayimba toggwa mu ssuubi esebo era ndozo that's the first nkoze nga nakadda ku block yes yeah. So tutunulire yo comeback ojjo otya okuba ng'oyingira studio okola akayimba kano ketugenda okupremieringa bannayuganda bawulire Pirates yakankolera bali bantuteera Salama Road yes yakankolera akayimba ako yali offer naye exactly that Bruno kakusanga atya ogamba tugenda mu studio mukolo oluyimba Bruno Kelly wangu ne akujjawo ekyokusanga si musango namungona bamukwera simu nti gwa mukubire simu wala yamukubire simu nti mwami Edwin yes na nsanga nasi tutandika okuluka ekintu so mukusingana nakutwala mu studio bayasoka kuddabiza tulengera kasaluni okayingidde engoye ziyingidde kituufu abantu babaddewo many people balina ne saluni era bampa offer y'okunsijanjaba okay va ku mutwe kwani akavideo kakoze bulungi nnyo buli kimu kiri fine gwe nga gwe Oscar muli bwe ulya nti you're back you won't go back in ABCD olya okomyewo NC oli ready enso jiyingira oddemu mamirire oba onaddamu nofuna slide back noddamu ABCD kubanga nkimanyi mwana mullo alali enembeera kubanga obaddeko mu ABCD wiyanga wekubisa okuddamu nogamu nonkomyewo physically olina okubanga oli strong nembongo obo n'omuntu akukkirizamu kati Oscar yono Oscar mpya ndi strong wansonga egi I want to be very much humble kuberanga ne advice bampa nga ziri positive I take them on kubanga sakudda mu mbeera mbi yes exactly oyagala kusigala ng'oliwako ebibuuzo ebitambula mu shiba ali mu kazuubi bitambula byali bituufu music omumanyi wabeera yes I won't say tibyali bituufu kati yagenda era nsaba we remain friends kuba twawulidde n'amawulire alabika nga TNS takyaliyo
ndowooza naye kati awo as an artist sikulimba saagenda nnyo kati mu bintu byako. Okay, akayimba akapya kano kwongereko ketugenda okusumulula togwa musubi. Akayimba ako nakaleese because of ekibaddewo era Pirates yakakola kabadde kabawandiisi bangi. Yes, kati togwa musubi just ekibaddewo mu bulamu okubeera nga nayeca ne ku bidomola ndozo clips wabulaba era nsindika omulanga eri abayimbi abato tebagwa musubi anyone doing any kind of work tugwa musubi sina bayimbi bokka n'abantu abalala yes in a job abantu abalala ya Mwana bali yesazi mtwaina subi atuke sawa nagamba nti nkole ki nyina kwa kishidako tena gwesi ngalaina nomugo yesigama so esazi no banabana batuliza bana mwana Oscar time ani yawandiise waliwo omuwandiisi oyo abeera wa Brian Bix Mose writer yes yateekamu nange nenteekamu ne Bruno ne yateekamu kati it was a combination era nga nsaba n'okusaba muganda ngono bambi nange era nkwata ku mukono mani kamfula kayimba ke akapya kabayita togwa musubi Pirate Beats yagize Bruno ke kwali ku peni muganda wange Mose writer kuva Brian Beats then ne Oscar ngomuntu tukomye utufune isimu nga 23 tulabe kidatinga Ray Larry, yes. So mwena mwajangako bujja. Kanibase producer Pirate yakuba kayimba hakambwe kati ne mwana mlenzi gweke nyini Oscar mwana mlenzi Bonoke ne Mose writer. Ne esazi neno oyimbe akayimba kakaka monyo kanyuma kalimo omwoyo kalilavuli. Oscar omuvubuka ali eyo. Eyandi yagadde okubanga esazi no ali mukwekubisa ali mukwekubisa kuchwiri esazi akaluma buli sawa tagala cover amwalo za munno ye answer eno mode bwamu anyaka wala janya wa buvera anyaka bawo Oscar baka kibo mvubuka esazi no abadde mu bigere ebyo esazi no kana kayimba ko yembi wabula ako era kali based on the true story era mbakubirira simayina kumanya ebintu ebyo ebitujja ku mulamwa obeera depressed obikola oba tokutte kintu ekyo nogamba asigina kuba omusubi I can still make it but nange let's still strive hard and work hard we can be what we want tugwa musubi muvubuka ali eyo tutali baana bato. Okay, kunoti msavutano nyachi ila china muna 08 simu nga 3 Oscar Mute ansoro kubanga ndita ditacha in the building. Hello wanji tata Mandela okubena mungona kusenta mulodi. Yes Mandela Abesobola kutabuza kukyali oli okubanze muwako kujulizi namula banganga mpitako wane namungona kusenta mulodi. Esemo naye bwe naddamu okumulabanga ntafuddeya mujaziza ku NBS n'empitaba neyipa mikwano gyange bonna ne mbagamba mujje mulaba omusajja ono era nze Oscar nkusabira busabira okubeera strong musaba ne bannayuganda bakuwagira okufasimala olulungi nze nno nange nyina ebyokulabirako bingi nga Oscar era n'ekifaananyi nga nkyali mu ghetto nga tugakasuka mu bbanga so kati bwe ndaba mugananga naye Katonda asobodde omuteekako omukono gwe n'abanga asobodde okukomawo paati nkusaba busabina bw'ofuna challenge toddamu kulinnya mu kateereko obadde mutusonga emmaaso Mandela namungona ku Senta Mulodi akayimba kalungi baproducer bonna ne balwayita yes tubale kumulamwa nga Mandela akubye simu abadde simple and precise dakika sikiro ina kukozesa emu wa seconds asatu. Hello yes sir yes sir era yewala ebintu ebyo n'abayimbi bonna abalowooza nti nno omuntu oyinza okukozesa gamba naye nombalaba abavaayo n'emizinga ena nti babanja kikuba ayino bafuwa bisubi. Okay so far abantu ndowooza reaction and response okay asembyeyo nte Oscar. Hello abadde ndowooza kamutima ebiki Metro. Hello yes akadde muganda wange tulisitede kyekiriwo
ye Oscar sebo ya Diamond Oscar oyo mulala sebo ne Oscar big time. Uyo mubuze kibuzo. Mubuze ko tudduke Faizo. Bulungi taata je bali ku Faizo. Bali kusiima taata. Ajja kukola ngirikikakwatibwa amaproducer abawera asinga bonna b'amaanyi. Ajja kukola muganda wange. Tukoyanza. Okay, anga tudduka some namba z'amasimu gwe bakufunira kwe bakujja tuve wano.